katonda yakuleeta mu kintu kino wano wembadde nkugamba si buli akwata microphone n'ayisamu eddoboozi nti oyo muyite okuyimba alina talent anti kino ekintu talent nga teriko mafuta nakuyitibwa kikyamu. Gospel music industry is the devil's version of gospel music, which he uses to fulfill his threefold evil works of steal, kill, and destroy the church, service to God, and also the children of God and their freedom in Christ Jesus. Omuntu okufuuka celebrity kigambo kya nsi, si kigambo kya bwakabaka bwa Katonda. Erito bakola ba celebrities. Celebrity si omuntu ali celebrated. Nti Pastor Redeemed nkulabirako, I celebrate you. Ebintu byoyogera binzizaamu amaanyi bikola kibinyumira. Kisimwe muva celebrity. Bw'otunuulira ekifaananyi n'embeera gye bateerawo abantu bano babasinza. So obuzibu bujja kukusinza. Babasinza ate nekirala ne batuuka nabo bano okuyingira mu kye bayita men pleasing. Kati waliwo abamu ne balina ekibiina kyabwe tekikulibwa gundira neki ekibiina kyabwe ekyabayimbi ba gospel. Kati mbuuza ekibuuzo bala neki, I'm not sure. Waliwo omuyimbi eyagambye nti era Eddy Kenzo president we wamuwuliddeko? Namulabye. Kati nze mbuuza ekibuuzo, Eddy Kenzo mu bwakabaka bwa Katonda bamumanyi ng'omuweereza ayimbe enyimbe zireeta Yesu Kristo mu bantu oba bamu ali mu bulamu obulala? Twogera amazima. Anti mutugamba teri bukulembeze butava eri Katonda. Era yamuteekawo mu ekyo ekifo bazaindi buli Katonda akulira abasiyazi ava eri Katonda. Byawandiikibwa mu kitabo kya Katonda era omukono guno mukulu Sami gw'olina guno guli mu kitabo kya Katonda nga bwe yakubumba n'obuwanvu bwago bwe singa oyongerako ovudde mu Katonda kiyakola ekitabo kya Mukama kirukodinga n'emimwa. Bw'aba yakuwa gya black n'ofuna gya yellow bwamanyi. Katonda yakuwa kala ya black wengambira kati oli wa blue oli mweru. Okwata enyino n'owumula enyinyi oti idea yani eyo si ya sitaani ayagala okukola ogwokubiri. Nakalabye ne kanyumira. Anti waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 139 kigamba olunyiriri lwa 14. Kigamba omanyi leero ku kino ekyabayimbi njagala buli kye twogerako bweba vaasi weri nga tugisoma tugenda ogisoma kwasa gisoma ndiku ate kirungi tubivuddemu order. Kati kiri twakimaze oyatudde oli mu kyaki kati tuli mu ndabika modest mpulira gundi tuzijjeewo kyo kikya ekyokwambala mini bikyeyo ebyo byotu tatu no nyindo okwekuba no. In fact waliwo n'ebirala lwakuba nti kati essaawa zino nga bwe tugambye tuli music tuyinza obutagenda buziba mu modest naye ojja kwesa kubanga waliwo ebimu ebyogerebwa ne babiwakanya ng'abakyala okusiba envi bagamba kikyamu abamu bagamba kikyamu abalala kituufu. Kati tuba tulina okubuuza ebirandiko bigamba ki kazi okwambaliza empale zawula ebisambi n'amagulu kituufu oba kikyamu. Kati ebyo byonna bikulu nnyo gwe n'ozuula n'olaba Katonda. Anti kati nzo for now tutagenda mu details nnyo soke tusome ekyo naye era ngenda bikubuuza oba kikkirizibwa oba nedda ekyo tukirekawo naye mu maaso tuba tulina okunyonnyola kukinnyonnyola. Now Zabbuli 139 olunyiriri lwa 14 n'olunyiriri lwa 16 lijja kutuwa answer. Zabbuli ye lwaki tolina kukyusa omubiri. Zabbuli ye Psalms. Olunyiriri lwa 14 lugamba bwe luti I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Omusajja ono yalaga tamazima yakolebwa bulungi nnyo era n'emmeeme ekikola ki ekimanyi. Waliwo abamu tebamanyi nti bakolebwa bulungi fuera bagenda mufako nafunayo akabina.
mbwanyume nganyume agamba mbwe ngoye zimunyumire. kati olunyiriri lw'16 lulina ensonga awo we wali obuzibu. 16 Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in countenance were fashioned, when as yet there was none of them. Kiki kyagamba nti ebitundu by'omubiri gwe byonna byawandiikibwa mu kitabo kya Katonda, era omukono guno mukulu Sami gw'olina guno guli mu kitabo kya Katonda nga bwe yakubumba n'obuwanvu bwago gwe singa oyongerako ovudde mu Katonda kiyakola ekitabo kya Mukama kirukodinga n'emimwa. Bw'aba yakuwa gya black n'ofuna gya yellow gwamanyi. Katonda yakuwa kala ya black wengambira kati oli wa blue oli mweru. So we baba bakutonda ng'oli muddugavu nga kati wafuuka mweru waliwo ekizibu kiba kikyamu mu maaso ga Katonda oba oyonoonera ddala, era amazima gaagano oba omaze okukyusa enkolaganayo ne Katonda, kubanga bw'aba yakufuula wa black kyawandikibwa kiki kino, and in thy book all my members were written. ate wenneenenya naye nga sikyasobola kukyuka. Yes, okwenenya bwe weenenya n'omanya nti kiwali okoze kyali kikyamu, Katonda asonyiwa. Katonda asobola yaddala okukola ki? Naye lwaki oba ogenda mu byokwenenya ng'osobola obyewala? Nti naye ate abamu munnange nga bwe nakugambye nti abamu tebalina discipleship life. Tebayigirizibwa, tebamanyi bintu bya buloko. Abamu tebamanyi nezino enyiri nti mweziri. Era tuvana nawadde essomo olunyiri luno ndowooza tumalirize. Tunalumalayo. Wali olunyiri lwe twawadde tusoma wano mu Bakolinso ekisooka 3:16 ne 17. Nja kulusoma obusomi oli omuntu atuwuliza oba atulaba ajja kutegeera. Olunyiri lwa 16:17. So, or 16, know ye know that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, which shall if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Katonda naye aba agenda kukuzikiriza. Kubanga omwegaanyi obanga amwegaanyi kubanga era abantu babagamba balina endowooza eri egamba nti omubiri guno gugenda mu ttaka. Ttaka mu ttaka kisigala wano kino ekibi. Naye ngenda kukuwa olunyiri nkukakasa nti omubiri ogwo gwolaba newankubadde bagenda kuguziika naye gusigale mu nsi ey'omwoyo gugenda mu geyenda guno. Ngenda kulusoma olunyiri Matayo 10:28. Matayo ye Matthew chapter 10 verse 28. Gigamba ki? And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Guno omubiri bw'ofa guno oguvunda gwo gusikola ki? Gusigala wano ne gwambazibwa ogutavunda. Era wali oba mu kifaananyi kino. Nkutegedde. Kino kyenkwatako kino. Kyo kigenda mu ttaka. Naye kigenda naye nja kwambazibwa kino ekitavunda. Very good. Kubanga n'Abakolinso akyogerako Abakolinso 15 okuva ku lunyiri lwa 5 paka wansi awo. Naye ebyo byonna tusobola obutagendayo. But gugenda kwambala. Kati ojja tuuka ng'oli mweru. Katonda nga yakola wali? Yalinze buddugavu. Okay, kati modest jawo buno tugende ku kirala ku kyendabika. Kuba I think stress is ekimala. Empale omukazi omutuufu yenna bw'ayambala empale aba ali mu feministic world, aba ayambaziddwa omwoyo ogwa feminism. Ekino ekintu okukinyonyera abantu bakyetaaga okunyonyola nga bwe tugambye next time. Then ekirala nti of course mwoyo ekisooka ddala bw'ogenda okola n'abatandika ekintu kino omukazi yakitandika kubanga kitandikibwa omukyala
yali na America for a long time. Okwa chachi. Chokwa yakorayo ya designinga y'ekintu kiringa empale. Era abakyala bano bazadoptinga ne cyane mpora. Kubanga leo omukyalo omwe yambuuza nanga kati mugamba nti namugamba oyambadde empale nangamba sami wenjijjamu nenjikuwa ojambala osojambala. Mugamba sisobola kubanga ya kikyala ye message yagezaako okungamba nti yes tuzambala naye zaffe era bakyala kubanga wenjikuwa omukyala wajjamu empale yaawe n'agikuwa tosobola jambala n'ogigendera mu kibuga kuba nawe oba omanyi ya kikyala. That is the gundi gye yampa argument. Setaano ono bw'aba akola ekintu akisiiga kye bayita excuse. Olwaleero bw'oba ogenda mu toilet nga tomanyi z'abakyala oba z'abasajja basibe bwe bateeka wali obukulagirira osobola okugenda wali sikaati tekijja sisobola kubaawo abakyala olaba nakyo kyenyini nekyennyini ekuyigiriza omukazi ayambala sikaati omusajja ayambala mpale. Ate bw'ogenda mu byawandiikibwa ne Katonda ffe tuli bakazi be era Isirayiri yali mukazi wani Katonda era yagambanga nti yajambazanga sikaati waki tagamba mpale kale ekyo tukijjeewo omuyimbi wa gospel omukyala ng'oyambala empale ekyo kyo modest oba ogimenye abamenye era ne 1 Timothy chapter 2 verse 9 omukyala yambale mu byambala ebisaana ng'akwatibwa ensonyi n'okwegendereza nesimukulanga ng'enviiri okwambala zaabu n'ebirala byonna babyogerako. So ekintu kya modest kyo kiwanvu kiba kyetaaga okunywa abantu tujja kikomawo tukinnyonnyole kati tudde wali gospel music industry stroke gospel ministry. Okay, gospel music ministry versus gospel music industry. Yes. So gospel music ministry is a God-ordained ministry. In this ministry of music, God himself calls his ministers to serve him via musical calling, gift and work. Katonda yakuleeta mu kintu kino wano wembadde nkugamba sibo yakwata microphone n'ayisamu eddoboozi nti oyo muyite okuyimba alina talent. Anti kino ekintu talent nga teriko mafuta nakuyitibwa kikyamu. Okitegera ojja kulabayo abantu olwaleero abalagula naye ng'aliko emyoyo emirala naye alagula otegedde okubaako omwoyo wa Katonda era wansi wano tugenda kukola distinction kambyanguye mangu. Gospel music industry is the devil's version of gospel music which he uses to fulfill his threefold evil works of steal, kill and destroy the church, service to God and also the children of God and their freedom in Christ Jesus. Yohana 10:10 hagati ya 5:1 Yohana 10:10 egamba nti omubbi ajja kubba naki yajja kubba kutta na kuzikiriza. Okitegere kati sitaani akozesa kye omanyi Katonda bw'aleeta ekituufu sitaani aleetayo ekikyamu naye nga tojja kukitega nti kikyamu okujjako ng'otegedde ekituufu. Okitegere era obuzibu obuliwo nti abantu tebakyalina mwoyo wa kwawula abasinga. Era omusajja gwe bayita nabbi Isaaya mu Isaaya essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 20 lulaga nti abantu bajja kutanga okuyita ekitangaala ekizikiza n'ekizikiza ekitangaala, ekiwooma okuba ekikaawa, ekikaawa kuba ekiwooma, then ekirungi kuba ekibi, then ekibi kuba ekirungi. Oyo mwoyo wa confusion. Otegeera kyova olaba nti omuntu yenna yandisoose okuyigirizibwa. 2 Timothy 2:15 egamba nti study to show yourself approved unto God as a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amakulu gakyo ng'osobola okwawula ekigambo kya Katonda noma nti naye mazima siri muyimbi newankubadde enyimba naye siriki sirina bawano amafuta n'ekisa sibirina naye bwengenda mu kubuulira enjiri newankubadde nsobola okuyimba newankubadde nkolaki nsobola oyimba bwengenda mu njiri abantu balokoka. Ate nno mwattu gw'omuntu oba okiwulira era okiwulira oba okiwulira olina ekintu ky'okola
ng'owulira impact weeri ne wabawo n'ekirala ne woba okyagala nnyo ng'olaba nedda tekigenda omanyi kyekifa tulina ekintu kye tuyita ekisa n'amafuta era buli kirabo kibaako ekisa Abefeso essuula ey'okusatu olunyiri lw'omusanvu n'essuula ey'okuna olunyiri lw'omusanvu Abefeso yeki Ephesians chapter 4 katanke ku lunyiri lw'omusanvu then tunadda wali ku chapter 3 but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Buli muntu aweereddwa ekisa okusinziira ku bipimo byani bya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati olunyiri olw'omusanvu essuula lugamba bweti nti whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Ekisa kiri ekikuweereddwa kyovola abantu abamu batawaana osanga oli nga aposo yeyita aposo atawaana naye nga yandibadde profiti ali mu wrong office newankubadde aweereza kituufu byaweereza bituufu naye ali mu wrong calling era oyo aba misplaced mu nsi ey'omwoyo sitaani asobola omukozesa anytime olwa wrong office ayina we yandibadde very effective. Yes, wakulukutira amafuta gali awo wenyini era singa akwata bwata akazindala asaba esawa nga bbiri oyo ntasesa awedde emirimu osege. Yes, kati omuntu kuzuula kiki kyali mu Kristo era n'amanya n'ekisa oba n'amafuta agamuweereddwa. Kati katugende wano wansi katono nkoleka. These are the workers in the gospel music industry. Every singer that calls himself or herself a gospel artist, every singer that calls himself or herself a gospel artist. Kati awo tuyinawo ba gospel bali mu ministry then kwa bonna ndaba beeyita ekyo awe wali obuzibu si bonna ndaba bonna kale betumanyi bemumanyi bonna betumanyi era wansi eno ngenda kukulaga ebintu byabwe characteristics zaabwe era mu introduction yaabwe agamba my name is this and this, I'm a gospel artist. Either akyogera mu butamanya yawambibwa tamanyi mazima omanyi tulina kye tuyita bandwagon belief, bandwagon effect. Olw'okuba wabasanze abantu bakkiriza kino nawe nokola n'ogoberera tobuuza Katonda kubuulira amazima g'ekintu ky'olimu. Ekisooka calling yourself a gospel artist. Ekyo kikyamu. Era ngenda kati ndiku examples z'abantu aba bali mu gospel music industry. Yes. Zituwe. Then tukiriye ku characteristics wansi. Zituwe. Abalala secular gospel singers, specifically the unbelievers of Jesus Christ. Abo tebabeera mu ministry. Babeera mu industry eya gospel music. Muyimbi wa secular naye ayimba y'oluyimba sina mulokole nakuba mulokole wansi ne waira bakubamu oluyimba lwa Yesu nakuba oluyimba n'ennaku zonga bwe bagamba nefuuka hit era ekigambo hit kyansi Yesu Kristo tetubeera ne hit ate zoyimbye endala zaki awahitidwe luba lukubye lukubye wonna ekigambo kya Katonda ekyano kwa kigamba Yesu abagamba mu Yokaana 6:3 nga amaliza agamba nti ebigambo bye mbagamba mwoyo era bulamu amakulu gakyo bulimba lwonna lwogenda okuyimba luteekeddwa okuba nga luleeta obulamu bwa mwoyo luyamba it's always having life. Kati bino ebya hit nja kukulaga ensonga lwaki bakiyita hit. Era waliwo omwana omu yali mukwano gwange yangamba muwandikireyo oluyimba ngamba njagala mbandikire oluyimba njagala hit nimugamba zosibira zisiwandika hit singanga wamugoba njogera mazima kubanga ati ntandika okufumba omutwe wandike ebigambo ebikwata waliwo yangamba kati olaba pastor Bugembo oyo
walaba gundo oyo omanyi baleeta examples singa muyimba bwe mutyo singa mukola bwe mutyo ebyo tebikola buli muntu alina ekisa kye wabawo ekitugatta thank God. Ekirala false brethren gospel singers. False brethren gospel singers that include nja kuba kulaga kasooke kusoma olunyiri kukakasi nkulage ekyandiko kye bagambako ki characteristics ezaabo abali mu gospel music industry. Bayimbi ekisooka oli nga yeyita gospel artist nsoose kukula ekyokubiri bano abasakula naye once in a while abamu ayimbayoko gospel ate nafuna ne sente. Ekyokusatu ogambye false brethren gospel singers. Naye tujja kusooka tusome Bagalatiya 2:4 and that because of false brethren unawares and that because of false brethren unawares brought in who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus that they might bring us into bondage. Kati bano bajja mu church ne beefuula okuba abalokole ne bambalira ddala ekifaananyi ky'obulokole naye nga their false brethren abooluganda ab'obulimba abatatuukiridde. Kati abantu bano bo balina missoni yaabwe okuketta eddembe lye tulina mu mwami mu Kristo Yesu. Kati then bwe bamala nga batutwale mu kye bayita obusibe obwa Sitaani. Era Yesu kyava atugamba mu Bagalatiya 5:1 ekyo kikulu nnyo abagenda okuwuliza ennyimba zingenda okwogako wansi amwegendereze nno. Abagalatiya 5 onyosooka lugamba stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. Buli muntu yena wakukuuma eddembe lyalina mu Yesu Kristo lyeyatuwa tuleme okuzzibwa mu busibe. Ennyimba zino zisiba abantu. Kati bano ba false brethren gospel singers balina ebika byabwe. 1 self called gospel singers abeeyita waliwo agamba nti nze ndi gospel artist n'agenda n'afunayo oluyimba n'atandika oluyimba n'awanika emikono n'agamba nti Mukama yantumye kati ngenda kuyimba oluyimba lwana n'abo abalwana nange. Sigamba nti kubanga waliwo bayimba ennyimba bwezi sigamba nti saagaba nkwate naye afunayoko ebigambo biri mu byawandiikibwa naye byaddala ng'eggulu terimumanyi ng'omuyimbi. Era ddabira ddala Asher yandibadde akola ki? Yandibadde ku church. Ekirala backslidden of foreign gospel singers baba baayitibwa naye ne batuuka ne baggwa ne bava mu kisa ebyaddala ne baggwira ddala naye ne bajja ne babeera nga mu church ne bayimbayimbayoko ku nnyimba naye nga baagwa tebali mu doctrine ya Yesu Kristo. Abalala ignorant gospel singers byayimba tabikola tabitegeera. Era n'obwomubuuza yennyiriri 5 mu byawandiikibwa muno agamba talina naye Manchester United team yonna kugamba nti ava ku asooka paka kwasemba n'agamba ne musaala gwabwe n'abakyala baabwe bali okitegeera naye agamba waaki wa Katonda very ignorant tamanyi byawandiikibwa. Jukira tugamba gospel music kati atamanyi byawandiikibwa ayimba ki ekyo nakyo kibuuzo. Money or business oriented gospel singers sente abo bo babeera ku sente batandika okuyimba era ojja mumulaba ajja kugamba nti bw'oba wakuyingira okufuna oluganda okulya Yesu Kristo nga bwawonya abantu era ng'oyagala kuwona takikugamba direct yakuyita n'agamba nti ogenda kuwagira naye ng'akusabye sente tebo miliyoni 2 tebo miliyoni 2 atandika era kati mpulyayo VIP ndowooza bade kumbi nakutanga V then VIP then VV kati tubayo ne VIP ordinary ne VVIP. Kati ekintu kino twetaaga sente ge mazima naye bwe tuba tugamba tuyimba gospel music enjiri erina kyegamba. Abatume bw'ogenda mu Matayo 10
abatume tebabuulira njiri babuulira naye bano bo babuulira enjiri mu kukola ki mu kuyimba abayimbi bano kati onyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana lutulaga Matayo 10 Matthew chapter 10 verse 7 to 8 as you go preach saying the kingdom of heaven is at hand mugende nga mukola ki nga mubuulira nti obwakabaka bw'omu ggulu bukumpi butuuse heal the sick cleanse the lepers raise the dead cast out devils freely you have received freely give tolina maanyi gonna mu nsi ey'omwoyo okudetamininga price ya enjiri ya mukama waffe Yesu Kristo obwekitegere Katonda akumanyi nti yakwita oli muweereza era singa oba oyimiridde mu mitendera emituufu bino byowulira nzuka waliwo abajja ne babuuzaako awo TVM yampita nekola interview nga bagamba nti Musumba tubuulire oli yali abuuza nti tuwulira abayimbi bano bagamba temubawa katuuti temubawa ssente n'ebirala ate era temubawa kankubulire kino okusinziira ku byawandiikibwa abantu bano bandibadde babulyako kye bafuna naye waliwo factors as influencing ate ziri in dimensions both sides bwekitegere naye ebyo tuyinza obutabinyonyola bulungi leero nti naye ojja kwesanga omuyimba omu talina najava talina kanisa talina watanga n'ekirala abamu baganira ddala okuyingira mu kwaya era bw'aba ng'ali mu kwaya abeera special tayambala uniform ya kwaya yabako amafuta oyo mulala ag'enjawulo wekitegere anyway waliwo ebintu bingi nnyo empisa mu nsi ey'omwoyo n'ebikolwa ebisobola okuleetawo obuzibu bwe butyo then abalala man called gospel singers they are called by people oli ne balaba ng'ayimba ne bagamba omwana gwe osobola okuyimba gwe genda okoleki newankubadde eyinza okuba one of the ways how you can be introduced in a ministry naye abamu ekibaleeta tujja kukiraba mu maaso ebakiyita fame manyike then ekirala hired gospel singers baba bapangisa bano kuyimba abo kasobola abo omuntu yenna olw'okuba alina talent olw'okuba alina skills olw'okuba alina amagezi maybe yagendako mu music school abo bonna oba mukulu wa bivuga oba music director oba ki oba muwandiisi olw'okuba alina obwo obuyigirize alina kyategeera bamugamba nti jangu omanye okoleki oyimbe naffe naye byaddala nga talina mukyaki bamuleeta nga waliwo function ajja kuba ebivuga kibi ekyo ati kiwane nkugambye bano abaweereza abaali mu yeekaalu ya mukama abaleevi tebabapangisa baalimu babeera ngaomwo baba traininga ne bakuzibwa ne babeera nga baliko amafuta ga Katonda ekirala cultural gospel performers or dancers and singers waliwo abakisalawo okuleeta enono n'obuwangwa mu kanisa era enyimba yaabwe ogenda okubalaba baliko pasita ridimu si nono na buwangwa tebaleeta ekyo naye bakoze bayita mu bivuga kakubulye mukwano gwange ennaku zino ekanisa etabusi era tulina cultural Sunday cultural month omutoolo ayambala ng'omutoolo omuganda n'ayambala ng'omugondi ne balyoka ne bana oba bali modest oba tebali oba kati kankubulye kino omuntu bw'alokoka by the way, what is the blasphemy of the blood of Jesus? Ekyawandikwa kiri mu Baleevi 5 olunyo lw'omwenda omusajja yafa n'atugula okuva mu mawanga mu bika leka nsome abantu baleke gamba omusajja oyo ebigambo bye Baleevi Revelation okubikkulirwa Revelation era tebasalamu ako ne bagamba yagambye Baleevi nabagambiddewo nayo nsobi ndala temugyerabira Revelation chapter 5 verse 9 and 10 verse 9 and they sang a new song saying thou art worthy to take the book and to open the seals thereof for thou wast slain
and hath redeemed us. Okununulibwa. Atujjewa ulira mu bintu byagenda okwogerako. 1. Redeemed us to God by thy blood out of every kindred. That is right. Era kibi nnyo okwimya wano n'ogamba nti nze neddira enkima. Omulokole teyeddira nkima. Yeddira kibi. Teriyo mulokole asobola okusigaza ekyambalo ky'okuba nti nze ndi wambwa, ndi wa gundi, ndi wa kino. Omulokole wendoko kakinzijjako kye neddira. Ate mu Yesu Kristo kyandikwa kitulaga wano nkuleesedde wano. Omusaayi gwe gwatugula kuva mu bika. Tegukomaawo. From tongue and people and nation. Bw'ogenda mu Bagalatiya essuula ey'okusatu. Olunyiriri lwa 27 n' 28 n' 29 lutulaga bulungi nnyo. Bwe tuyingira mu Yesu Kristo omuju, omugentayi, bonna bafuuka omuntu ogwo. Temukyali byagamba nze ne Munyankole. Omuganda, Munyankole, Mtooro, Omugisu, Omusoga, Omuteeso, mwenna mufuuka ekintu. Bajja ne bafuuka ne bambazibwa kati. Mufuuka omuntu ogwo mu Kristo Yesu. Kati bino ebyokutandika okuleetawo cultural Sunday. Muba mutansa okuddayo mu mizimu gy'ebikaayo byewammwe mugireeta eno. Kyova olaba Katonda akwata Ibulayimu amujja mu kika kyewaabwe, mu nnyumba ya kitaawe ne mu nsi yewaabwe, amutwale mu nsi amulage ensi endala empya gy'agenda muwa n'omukisa, atandike ekika ekipya. Era ffenna tuli mu Ibulayimu. Ate Celebrity Sunday. Ate Celebrity Sunday tokyolaba nayo. Celebrity n'ekisooka ddala ekyo kyansi oya ministry, industry, tali ministry. Teri muyimbi wa gospel ateekeddwa okuba alina kye bayita image of being a celebrity. Eno tetukola mannya, tuweereza Katonda. Erinnya liteekeddwa okuba nga livuga lisaasaana ensi yonna, era nga tuba tugamba nti tubuulira Yesu asaasaanewa wonna. Tosuubira nti erinnya lijja by default nti w'oyimba era automatically erinnya olifunanga ng'ogize ennyimba ne bakumanya. Okumanya tekitegeeza omanyi kankulage kino. Omuntu okufuuka celebrity kigambo kyansi, si kigambo kya Bwakabaka bwa Katonda. Eri tebakola ba celebrities. Celebrity si omuntu ali celebrated nti Pastor Redeemed nkulabirako, I celebrate you. Ebintu byoyogera binzizaamu amaanyi, bikola ki, binyumira. Kisimwe muva celebrity. Bw'otunuulira ekifaananyi n'embeera gye bateerawo abantu bano babasinza. So obuzibu obujja kukusinza. Babasinza ate nekirala ne batuuka nabo bano okuyingira mu kye bayita men pleasing, okusanyusa abantu. Ayimbayo oluyimba onakolaki? Onasanyusa abantu. Nava ku mulamwa. Okay. So then tugambye okay. Ndowooza wano era waliwo abayimbi abamu babayita mbu ba gospel bakulemberwa omusajja gwe bayita Eddie Kenzo. Kibi tebali mu kuyimba federation. Eddie Kenzo akulembere abayitibwa abaliko amafuta, akulembera bano abalina ekibiina kyabwe ekyabayimbi ba gospel. Singa oddayo n'olaba biri bye nasoose okuwa n'abagambye edda, waliwo omanyi omuntu omuli oyinza obutamanya nti wagwa. Osooka kukoona wansi n'obwekuba wansi awo ne bajja enkoona emala kutuuka n'olyoka ogamba nti banagwa. Eyinza osobola okusituka ku lulwo oba ne wabeera abalala bajja ne bakuyamba. Kati waliwo abamu ne balina ekibiina kyabwe tekikulibwa gundira neki ekibiina kyabwe ekyabayimbi ba gospel. Kati mbuuza ekibuuzo bala neki, I'm not sure. Waliwo omuyimbi eyagambye nti era Eddie Kenzo president we wamuliddeko? Namulabye. Kati nze mbuuza ekibuuzo, Eddie Kenzo
mu bwakabaka bwa Katonda bamumanyi ng'omuweereza ayimbe enyimbe zireeta Yesu Kristo mu bantu oba bamu ali mu bulamu obulala twogera amazima ati mutugamba teri bukulembeze butava eri Katonda era yamuteekawo mu ekyo ekifo bazainde buli Katonda akulira abasiyazi ava eri Katonda omanyi naye bino ebintu oteekeddwa okubamu n'okubikkulirwa omusajja gwe is a federation ate kankubuulire okubye point naye we batugamba nti akulira oteri bukulembeze butava eri Katonda kale nakulira abasamize katulabe oba buva eri Katonda bano balina ekibiina kyabwe ekyaki ekya gospel ekyaki gospel nze kyemmanyi kyalaneeko oba yakyaliko simanyi naye nawulira babirwaniramu ono Eddie yakulira federation etwala abayimbi bonna association z'abayimbi bonna kati by default bambi beesanga nga bagwa muno bebetwalayo kubanga ate baba beetaaga obuyambi balina beeramu muki federation bo tebeesobola tebasobola kukola ebyabwe ng'abalokole ate mubawagira wani mubawagira bwe bayita concerts bani abagendayo bameka abagendayo abasajja bajjuza ebisaawe ogamba tebagendayo anti labayo ababawagira be bano era boogamba nti beakyamu ab'ensi anti enjiri bw'oba ogibuulira ogibuulira abalokole n'abatali balokole okitegeera so bw'okugamba nti olina oluyimba ogenda kuyimba oba balokole oba si balokole bonna ne bajja itizoke kubanga gwe mulimu gwo ogw'okubuulira enjiri oba ntegeera but bwe kituuka mu kintu ky'okuba leadership tosobola kukkiriza omuntu aliko omwoyo wa Katonda then oli atanaba kuyitibwa atanaba kulokoka mbwakukulembere mu nsi emu kiba kikyamu era kyano kakigamba second Corinthians bwe baba beetaaga okufuna obuyambi eri gavumenti bakole batya because those are the structures that are put in place okubeera nga bayambibwako nabo bafune ku keeki y'abayimbi kuba bayimbi omanyi bino ebintu we nakugambye tulina ba artists abali mu industry singa kibeera ku business life ebyo bye bigenda okubeerawo ojja kutanga okunoonya sente mu ngeri yonna oba olimba oba tolimba oba oyogera mazima oba toyogera mazima oba bano bakyamu oba si bakyamu naye kyano kwakyo kitugamba abakolinsi ekyokubiri so y'omukaaga olunyiri lwa 18 be not unequal yoked together with unbelievers for what fellowship hath the righteousness with unrighteousness and what communion hath light and with the darkness otuwulire zino nyiriri era oyongera nogamba and what concord hath Christ with Baal or what part hath he that believeth with an infidel n'omuntu atakkiriza okitega tekigamba nti tolina kufunayo abantu mikwano gyo nga bansi abatanaba kulokoka tubeetaaga naye Yesu yakwana b'ensi abatanaba kulokoka ab'ebibi naye teyakola bye baali bakola teyayingira mu kampani kyabwe okutanga okubanagamba nti banange munkulembereko nange munveko kundi oba kigere ebintu bya mwoyo tuli ku kintu eky'omwoyo naye singa tutandika okubeera n'endowooza eno tetulina sente manya kati ate twegatte ne bano anti munnange tuvola ne kakati wayingiddeyo bino ojja kulaba tuli mu interreligious council ebyo nabigaananze bikyamu ate ntulina omusamize n'omukatoliki ntuteese ki naye abalokole temwagala kwegatta temwagala ddala bintu birimu leadership ne Yesu yagamba tuli mu nsi naye tetuli bansi era nakola esaala namba nga Mukama atukuume mu nsi eno nabaye abalokole mwepanka asi kwepanga fati kati netwaliremu mwaye abalokole twepanka omanyi mukulu sana omwoyo gwo mukulu toguzanyisa era toyisanga abatuuka edda mu ggulu si kyekyo weerabira ntuli mu nsi nedda yagala abantu nobwaba nga musamize mukoleki mwagale bw'aba talina kyakulyamu ekyokulya okitegeera musabireko mu interceding naye bwakugamba nti jangu munnange nkukwase ku kintu kino
ofuna akadagala kano ogenda oyimba abantu bakumanye ekyo kikyamu oba okitegeera Ekyo tokikola kikyamu kati bw'otugamba okwegatta kitegeeza waliwo ebintu ebimu by the way ojja kutuuka ekiseera these organizations oba corporate groups zino zijja kutuuka ekiseera nga bagambe tonyiza gundi bw'oba obulya yesu naye ng'olinawo okola ki okoma toyogera ku muhammadi tukwegayiridde buulira emirembe okukulaakulana naye bino ebyokusoma enjiri ng'ofendinga anti munange enjiri eyo eringa ofendinga abalala so ojja kwesanga tanga kuyimba enyimba ojja kwesanga yo compromising okay kale tugende mu maaso endowooza ka imagine just kugambye ya devil called gospel singers sitaani abaleese bayimbi mu church era tebayimba na nyimba zansi bayimba gospel naye nga basitaani omwoyo afugira mu bo basitaani either kuinitiating abantu mu bisiyaga oba mu bwenzi era abamu boolaba abaana bakola videos novaawo ng'oyase gwe manya nti oyo agent awedde emirimu naye nga lwa gospel waliwo kyaki emu gyemanyi oli yagenda ku stage nga ali bwereere atya kulimba ng'agenze kukola ki kuyimba ng'ali bwereere pasita ridini abantu ne bawuliriza ate babyagala nnyo jjukira omanyi kati kyaki zafuuka kirabu era oba taraba muntu ayimba olaba ebitambi genda okulaba gezaako naye kyogenda okulaba olaba ngaomwana ayambadde kano ngaate ali ku stage wali waggulu ku kituuti nawanika amagulu n'empale neerabika nabantu anointing ngali bwereere videos lwakuba nti zaga kukola nsonyiwanaye bwe ziri kati gye bali abo nga bo abo bonna bali mu industry tebali mu ministry kubanga tobala njaga tugende wansi wano abantu babuuza olw'okubula okumanya okitegeera Oseya 6 ne Isaiah 5:13 paka 15 ojja kulaba nti ne Geyena egaziyiza omumwa gwayo okumira bangi olwaki olwaba tebamanyi mazima bali mu buwambe tebamanyi mazima bo balowooza buli luyimba lwonna olulyawo lwa mukama waffe Yesu Kristo naye si kyekyo mulimu enyimba nga zosi za mukama waffe Yesu Kristo newankubadde ziriko image erabika okubeera obwakatonda waliwo ekyali bakigamba nti babeera n'ekifaananyi ky'obwakatonda naye nga leegaana amaanyi gaako having the form of godliness but deny the power thereof okubeera n'ekifaananyi kiri era ekyandikwa kigamba bwe kiti ekyo kiri mu 2 Timothy chapter 3:4-5 naye waliwo ekyawandikwa kiri mu Tito oba Titus 1:16 kankulageyo kawe kyawandikuba ekyawandikwa kino kigenda kuyamba abantu bangi nnyo Titus 1:16 saagala bagambe nti omusajja oyo yakozesa ebigambo luuluno olunyiriri they profess that they know God balaga nti bamanyani katonda but in works they deny him mu bikolwa byabwe bamwegaanira ddala being abominable nga bo bamuzizo and disobedient bajeemu nnyo and unto every good work reprobate tebassaamu kitiibwa eri omulimu gwonna omulungi newankubadde balaga nti bamanyani katonda era n'okuyimba bayimba era nja kulaga ne trick emwe etansobola okugi bajja kutanka okuba nga tebakyayimba Yesu Kristo bagamba katonda bayimba katonda yeka baleme okuofendinga abalala batakkiriza mu Yesu Kristo bayimba mukama nako kakodiyo mukama w'amaanyi mukama wa kitiibwa n'ebirala bigenda kuyimbibwa mu ngeri yo nogenda okulaba katonda gwe bagamba eyayimba oluyimba teyayimba mukama eyayimba katonda eyamuyamba ayinza okuba alina n'ebirala byakola bw'otunula gye yava eyo notracinga gundi sina buzibu n'abantu njogera bino byenkola byentegeera nze njogera mu eri eno eyaki
tebakyayimba Yesu era bajja kutangawo nga tebakyayimba Yesu era nowabayimbye Yesu kwata kino okimanyi nti abayimbi nga ba Rihanna asobola okujja nayimba olimba era bayimbayo olimba when Jesus says yes. Yes. Mu church bazimba naye nkubulira amazima oluyimba olunze sirukkiriza mu church. Nobody can say no. Which Jesus are you talking about? Rihanna, who is that was Beyonce. Which Jesus? Okay, Beyonce. Yadi Beyonce. Ne Kerry Rowland. No madala. Ekwe. Yeah, Michelle something. Sorry, it abaturaba koze mwenso besi Rihanna. Yes. Oshegera. Yali Beyonce. Ne Kerry Rowland. Ne ani Rowland? Ne Michelle. Yes. Kati Beyonce bogenda okola research ananona kuba musinza sirumanyi olwo genda okola research ayine kanisa gye bamusinza Beyonce. Beyonce knows. Beyonce si Katonda era gye bamusinza anti bajja naye yeteeka mu kifaananyi ekyokuba diet omanyi waliwo abajja ne beefuula okuba era ni wano n'abasajja abamu be bagamba man of God ogina wona nga bamufukamidde omusajja fukamidde wansi n'akwata ekyo nkiraba ebyo gye biri so omuntu ng'oyo najja n'ayimba olima when Jesus says no tolukkiriza mu kyaki is not nibazikuba the doctrine anti balikuba kubanga lunyuma omanye kibeera amazina anti kati gwe Pastor Redeemed oyina ekizibu kimu kyendabye gwe toli mu kyaki toli mu .com bazita ki modern churches toli modern okyali mu bino ebintu by'abakadde si kyekyo by the way Katonda agamba bwati nkuonyirira agamba atya katereze kana katereze nkunyonyiza olunyiriri ndita olunyiriri ate ojjako akantu yala kukola ki bayina stand naye tatudde naye ngenda muwangula olunyiriri luno Ecclesiastes chapter 3 omubuulize so yokusatu olunyiriri olwa 15 naye kantange ku 14 I know that whatsoever God doeth it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it, and God doeth it that men should fear before him. That which hath been is now, and that which is to be hath already been. God requireth that which is past. Katonda yagala ekyekyedda ekyava mu lubereberye bali bwa tebayimba nyimba zino zemuyita mbu modern n'omulokolo w'olwale kubanga Yesu Kristo ekyandikwa kigamba mu Beebraniya essula ya 13 olunyiriri lw'omunaana nti Yesu Kristo the same yesterday today and forever. Music wa Yesu takyuka. Kakati omuntu wajalaga when Jesus says yes, nobody can say no. Yes. Goina ayinza okugamba no. Anti statement ntuufu. Kankubuli. Omwoyo ali mu bantu abamu abo abayimba. Waliwo abakkiriza nti sitaani kyabayogedde oba Yesu w'obulimba kyabayogedde teri akola ki tasobola okukigaana. So your argument is you don't know the Jesus they are talking yes. about. Kubanga ne wake wali omusajja nga muta Jesus. Wakawa. Eyo mukyale eyo gitwasomera nga bamuyita Yesu. In fact ka Yesu nga lyerinnya lye. Ka Yesu. Waliwo n'omuzanyo omupi bamuyita Jesus. Kati agamba Jesus kyoyo mwami we. Nene wantu balina abakoma wali ku Katonda bokka. Kati nze nzikiriza kino omanyi bino ebintu eby'omwoyo si lwakuba nti amazima gaagano nti oteekeddwa okudisaaninga abantu ab'omwoyo badisaaninga abantu bajja kugamba nti oyo nalwoyo naye nga gwolina ky'omanyi nze nina ebintu bye nayitamu okitegera bwe njogera ku kintu kya music soogera kintu kyeneteekamu oba kyewasoma oba kyewakirimu nkimanyi tegera music ministering eri omwoyo asobolera ddala okuwambira ddala sitaani akuwambira ddala ng'akozesa ne gospel song gy'olowooza era bamuyita food for the soul.
kati nolwekyo ekyano bwe kitugamba bwe kiti Abathessalonike ekisooka 5:21 mpaka 22 prove all things, hold fast that which is good. Kakasa ebintu byonna, gezesa. Omulokole omutuufu ateekeddwa okugezesa oluyimba newankubadde kale baluyita hit oluwulira luyimba luli ku mulembe lugezese. Ndugezesa ntya? Otestinga kino ebigambo ebyayimbiddwa omuyimbi ono ye bannange mulokole. Otegera ekirala saba ne Katonda ayogera Yeremiya 3:3 kati nolwekyo ekyangu kigamba prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. Katonda tasobola kukozesa muntu yenna gw'ayagala. Asobola mukozesa naye takifuula doctrine. Katonda yateekawo enkola yagamba nti bano mbayise. Olowooza lwaki teyatuma abantu balala ng'ate yatama n'abantu bangi naye yatuma 11 kubanga 12 yali amaze okufa. Naye wali atuma abantu 11. Era bwe yamala n'afukako abalala amafuta n'abalala ne bajjuza ekifo ky'oli Mathias n'ajjuza ekifo ky'oli Judas. Then Katonda yatambulira mu calling n'ebirabo. Tuvola agamba nti abamu n'abafuula abasumba, abamu n'abafuula ababuuzi b'enjiri, abamu n'abafuula kino ne kino. Katonda yayina enkola ye. Si lwakuba nti tasobola kukozesa muntu yenna, asobola kukozesa omuntu yenna. Naye waliwo abo be yagamba nti bano bajja kuweereza mu maaso gange. Kale. They are called. Okay. Ebintu bya music biri spiritual nnyo. Anti ovana nagambye ekyawandiikibwa kyo kitulaga nti tube nga tujajinga ebintu by'omwoyo kubanga bino eby'omwoyo bitegeerebwa ab'omwoyo. Abakolinso ekisooka 2:14 bw'ojja ng'oli kano nga munange nga omanyi twabeeranga mugunde oyagala kuzina kasita oli akwata ku gundi ku gitara ng'owulira muli era waliwo n'omwana yangamba nti nze pasa okkuba enanga nsooka kunywa ekikopo ky'obuugi. Kati abantu abafaanaganako bwe batyo nga yasooka kugamba nti ebiri newankubadde kirina okunywa naye ekiyamba omuntu okuweereza bawulita kubera ng'oli mu mafuta ga Katonda wayitibwa ekintu kino kyonna. Kabe n'obusumba waliwo bangi abali mu busumba naye tebayitibwa beetwala mu busumba bakoleramu ebintu balisiza abantu ebintu eby'enjawulo babaliisa omucere n'amagumba n'ebiki byonna ne bakomekeza nga bafudde balina spiritual kwashako spiritual daloria bakonziba spiritually bafaananira ddala bubi. Kale balwadde. Okay kati tugende mu maaso. Kati katulabe ebintu ebimu ebyawula gospel music ministry and gospel music industry bye twagala. Ekisooka twakyogeddeko gospel minister oyo mu ministry aba gospel minister era kyekyo is not artist. Ekyokubiri by gift and calling bana aba gospel music ministry kuba kuyitibwa na kirabo si talent yokka. Talent oba skills. Talent yokka temala. You have to be called. Okay. Ekirala. So talent is not a gift. Talent waliwo awamu wekirabika nga ekyaweebwa Katonda. Kitegeera waliwo omuntu okuba nga alina talent naye bwe tukireeta mu lulimi olutuufu kyandibadde kigattibwa eno mu gift. Oba kitegeera talent kankwe ekyokulabirako omuzannyi w'omupiira bagamba alina talent naye byaddala terunyiri olugamba nti Katonda n'amugamba genda ozannye omupiira obulungi obukole kino zanya omupiira teriyo lunyiriri lugamba nti zanya omupiira oba genda mu bikonde. So it is a skill. Ebyo byansi bibe skill kati omanyi nga bwenaga kibeera omwo nekikulamu ggwe n'okwata akapiira n'okazannya kubanga waliwo omwoyo gw'omupiira. Waliyo principality y'omupiira egenda kukuwa amaanyi. Tuvala abasinga bano abazanyi b'emipiira ogenda okulaba nga abali so famous balina endagaano ze bayingiramu either by Illuminati players or what. Illuminati gye kyeri byaddala. Kati bano aba gospel music ministry mu gospel music ministry tuba tuzimba obwakabaka bwa Katonda. Okitegeera kiri about kingdom enlargement. Tekiri ku ssente tekiri ku tekiri mu kuzimba artist empire okaso. Abaana bazizimba. Oli osanga ng'asinga Yesu okumanyika ku nsi kuno mu gundi eyo music ye nga ye gwe bamanyi
bw'ayimba ekikyamu abagenda nakyo tewali buzibu. God is glory. Kino kiri ku God is glory gospel music ministry era about ekitiibwa kya Katonda. Era eri we tubadde tusoma 2 Chronicles chapter 5 from verse 11 to 12. Ogenda okulaba bano bona, in fact bw'omalayo nyiriro, yes, up to 12. Ogenda okulaba bano bonna ekitiibwa kya Katonda kyakka. Naye ennaku zino omanyi kiriwo baleeta mukka kuva mu byuma egulyoka gusaasaana ekkanisa. Anta olwo omuyimbi ng'ajja bali ku mukka, kilaabu ewedde emirimu tomanyi n'ayimba bw'afaanana. Obyama onogamba nimukulaba pusikaati kiki kubanga amaaso gabeera osekera. Ekirala bano mu gospel music ministry tuba tuli ku heavenly rewards tuweereza olwa heavenly rewards ze bayita crowns muggulu. Naye wano earthly rewards awards earthly rewards nga awards. Ono yasinze okuyimba R&B era tumuwadde kino. So rewards z'abo abayimba gospel abatali mu industry ziri mu ggulu. Era tugenda kufuna ku lunaku luli olusembayo lw'okusala omusango ez'abano abajja mu gospel music ministry industry mu industry bo bakolera kusiimibwa wano ku nsi kuno. Era abagamba nti wano nina okuyimba oluyimba, nina okufunayo hit. Ntera n'obbala bakuzigundi zaabwe zipeegi zaabwe multi gundi balina bye babyogera award winning gospel artist of the year abeki bingi. Ekirala eno mu gospel music ministry it is enyimba zaffe ziba sealed by the Holy Spirit, naye eno copyright sealed. Era omuyimbi yenna akwata oluyimba n'ateekako copyright mu nsi ey'omwoyo aba amaze okulaga nti oluyimba si lwa bwakabaka bwa Katonda, lwange. Omanyi lwaki? N'omala okuba oluyimba luno kati nenkwata oluyimba copyrighted nendukuba ku channel yange bansiba. Bajja gigira gistrikinga. Enjiri bagisiba batya? Basiba kenji. Funa olukusa okuva ku ye ko yateekamu obudde bwe. Abayimba za Daudi bamusaba. Daudi teyayimba ennyimba muno musamuzi. Yayimba. Naye anaye ono ataddemu obudde bwe. Why? Katonda si yakuwa amafuta? Yes. Siyagamba ogenda obulya enjiri? Yes. Ekikuleetera okukola. Era tannakugaanako ludukozesa. Naye mutegeeze nti ngenda kweyisa ku luyimba lwo. Kankubuli kino. Waliwo omuntu okuba amazima gaagano. Yes, manyi twali abakyamu abajja ne bakozesa ennyimba mu bukyamu nabo babeerayo. Okitegera? Naye ekintu ky'obuweereza Katonda yalwanira ebintu bino by the most of the times. Kati ffe kye tuddiringa nakyo kye kino. Essaawa zino bali mu kwagala kuyisa etteeka oba baliyisa dda. Singa bakusanga mu kyaki muno ng'oli mu kusinza oluyimba olw'omuntu alina copyright kyotegeeza oli mu buzibu. Mu kyaki n'oyibayo oluyimba etteeka we ligamba gwemanya copyright. Etteeka teriri kukozesa wakawooyo nga naawe ogendereddwa kufunamu ssente. N'obwoba ng'oluyimbye amazima nga takuwadde lukusa n'oluteeka ku YouTube channel anti naawe oli waliwo abakozesa ennyimba ezo ng'afunamu ssente. Kati waliwo ngaffe abalina nze sifuna ssente ku YouTube. Nedda basically si YouTube. Noyinza okuba gwe olukozesezza mu gundi avenue zonna nazo olukozesezaamu ng'ofuna ssente. But ekibuzo kikino oluyimba olwo bwe luba lwa Katonda ono n'obwaba ng'agenda lukozesa mu bukyamu bayitha kankubula kino singa omusamize ajja n'akwata bayibuli eno n'agamba these are things command and teach let no man despise n'asoma zino ennyiriri bayitha Katonda ono mwezi asobola okukola ekyenjawulo ono abadde alina intention enkyamu Katonda n'ayamba kubanga kino kigambo ki newankubadde omwoyo ono abadde alina kyalowooza ekirala. By the way, kankulagire kino omwoyo gwonna ogugamba nti gwagala okusente gulyoke guyimba oba gukole ki tugenda kukituukako wansi mwoyo gw'omubi sitaani era bonna bakikola babagamba nti mukole. Okay.
So Holy Spirit kale sealed. Holy Spirit sealed and copyright Yes. sealed ba eri side endala kati mwe eno mu gospel music ministry tuba nekituyita it is about inspiring spiritual growth Kukuza myoyo. But eno njaga kubuulira ekisinga obukulu spiritual decay, spiritual retardation, spiritual stagnancy. Omanyi lwaki? Kubanga ne motive gyabadde nayo yakufuna hit, afune sente, afune award. Kati oba akiyimbya atya as long as lukoze kasita lukola. Okay. Okitegera teruzimba mwoyo, luwoonoona omwoyo gw'omuntu. Kati eno kyetuba tulaba nti eno side ya spiritual growth tuba tulaba edification, knowing of the truth. Waliwo abantu abawuliza ennyimba, omanyi omuntu asobola okuwulira oluyimba omu neereba ne samu neyabuliddwa nawuliza oluyimba naye Katonda ono alina amaanyi nelumujjukiza nemubuulira enjiri. Okuyimba kintu kinene nnyo, okitegeera. Anyway, ku side eno endala kinene kuba oba oyogera na mwoyo nabulamu era oba namuseeyo omwoyo nnyo, kitegeera. Si ya mwoyo, si yano yabuliwo nti impact in the spirit. Tomanyi bamalayika babeerawo nga oyimbye oluyimba nga luva eri Katonda. Manyi abasinga bayimba ennyimba ze balowooza naye ate oteekera okuyimba oluyimba oluva eri Katonda namulondo ya Mukama. Era eno mu gospel music ministry the intention is abantu okugenda ku namulondo ya Mukama naye bano kubatwala ku namulondo zaabwe babasinze. It's performance. Okay. Performance. Then ekirala eno tuba waliyo ku ministering a spiritual freedom. Eno mubayimbi abatuufu mu ministry bayimba ennyimba ezireeta obulamu, obulamu obutaggwa. Osigamba buno obulamu obulala bagamba bwotaggwawo, okitegeera. Nayimba oluyimba omuntu nga badde mubbi nakita agamba nti vuddemu okusinza omwana ono nga bwayi mwana ebintu byayimbye siddamu kubba. Waliwo omuyimbi yayimbanga ennyimba oli ne bwaba ng'alina glaasi agita nasooka afumawo n'akaaba n'okukaata. Naye obanga ku muntu aba ayimba oli n'anyola akawalaki oyo muyimbi waffe bamanyi obbayita nnowe bati oyo waffe. Naye kati waliwo zino nti zireeta spiritual captivity or initiation. In fact waliwo abantu abayingidde mu kusinza sitaani olw'ennyimba ezimu ez'abakweza abalokole ziba ziministeringa okufa n'okutunda emmeeme zaabwe. Kati eno wabayo okubuulira Yesu Kristo, kubuulira njiri, business, sente. Era bayitamu album and song selling. Oli atunda albamu ye oshegera bamuwamu ba miliyoni 2 kiwedde kasa yafunyemu ekikye era n'atunda agamba enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo njukuwadde gitwali eddalo kikozese kyoyagala oba otwala mu baalo oba otwala wa oba it's okay. Ekirala bayitamu entry fee. Entry fee. Kati singa teeka akapanda olingamba nti okuyingira mu kyaki muno oteekera okuyingira n'2,000. Nanti kati kati kyaki si business. Kati ate gwokola ki? Mbadde manyi oli muyimbi wa kyaki? Ndi muyimbi ayimba ennyimba eziryowo emyoyo. Omanyi naakusomyedde olunyiriri wali Matayo 10:8 weeruli. Kati eno omwoyo omutukuvu yakulembera. Oba mpulire? Eno acquired skills and personalities. Oli teyeetaaga na mafuta, teyeetaaga na ava mu kibaala bw'ati nakola ekintu ate nekikwata emuna. In fact n'abamu waliwo gwe nawulira mbu yagamba mbu ekiseera kituuka n'ennyimba zizikugwako. Omulokole eyayitibwa ng'olimu ennyimba nezikugwako ekiba kiyita spiritual dryness, weetaaga kuyamba otaasibwe nga bukyali. Kati eno abayimbi bano bapracticinga church discipleship. Babeera ne mother church, they are mother church ministers of God. Waliwo we bava
jalo eba tudde naye bali bo bano abasaba abali mu ministry mu industry pulpit seekers today they are church tourists prostitutes but practicing a church prostitution. That is a problem. Abantu bwe batyo baite tebazimba bwakabaka bamenya bumenya. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.